Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya Flona ku lwairo nzenamu abakyala abaana abawala ng'oli lubuto njagadde kulage ku ddagala lino ate era mbeeko na bino byenkubuulira. Omukyala bw'ofuna olubuto beera ng'otunuulira nnyo ebintu bino bijja kuyambako osobole okusumuluka obulungi. Bw'onaaba obigoberedde togenda kufuna kusoomoozebwa kwonna naddala mu kadde ako ak'okusumulukuka. Gisookera ddala ng'omwana omuwala bw'ofuna olubuto kibeere kikulu nnyo. Bw'oba ewaka olina emirimu gy'obadde okola sigala ng'ogikola. Bw'onaagamba nti nfunye olubuto olw'okuba nnina omukozi emirimu gye nkola kangikendeeze, ekyo nno kiba kya bulabe. Olina kugyongerako bwongezi. Bw'oba ewaka tokima mazzi tandika okubeera ng'ogakima. Afazali buli lunaku gakima ey'omulundi gumu. Ebiseera ebisinga enzizi zitera kubeera wansi mu kikko nga bw'oba ogendayo okkirira ate bw'oba ovaayo n'amazzi ebiseera ebisinga obeera olina okwambuka. Enzizi ezisinga bwe zibeera wabeerawo akasozi. Akasozi ako kaba kakulu nnyo kuggwa omukyala w'olubuto. Kwata obudomola 2 liita 5 genda oleeta amazzi. Genda mpola mpola, yambala engatto eŋŋumu ezinywera ku ttaka. Kigenda kuyamba omubiri gwo. Akadde kali bwe kanaatuukako okusumulukuka togenda kufuna kusoomoozebwa kwonna, ojja kusumuluka bulungi. Exercise nkulu nnyo kuggwa omukyala w'olubuto. Bw'oba ku mulimu ogenda otudde okomawo otudde, otuuka ku mulimu n'otuula butuuzi, ekyamazima ogenda kufuna okusoomoozebwa naddala mu kadde k'okusumulukuka. Ekyo njagadde mbeere nga nkikubuulira ggwe omukyala. Bw'oba oli lubuto kola exercise, tambula, kijja kwanguyira okubeera ng'osumuluka bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga abakyala be muwulira abo n'omuwulira nti yafiiridde mu lutalo lw'okuzaala, ebiseera ebisinga mwe singa mukigoberera baba bakyala abo abali obulungi, abatambula batudde, tebakola mirimu waka, balina abakozi 3 ewaka, kwegamba ye anaababunaabina kulya na kutuula nga gwe mulimo gwe. Ebiseera ebisinga abakyala abo bafuna nnyo okusoomoozebwa mu nsonga eyo ey'okuzaala. Bw'onaaba weefuddeko kijja kuba kirungi nnyo. Kati kambalage ku ddagala lino ly'osobola okubeera ng'onaabako buli w'owulira ng'omubiri gwo munafu, teweeyagala bulungi, ng'ekyamazima owulira oli munafu, eddagala lino lijja kuba likuyambako bulungi nnyo. Kasooke ndikulage, nkusaba ofune kye bayita ekiralankuba. Ekiralankuba ekyo kikulu nnyo, kiteeke mu bbaafu, funako ebikoola 2. Buli lw'oba ogenda okunaaba onaaba ebikoola 2, biteeke mu bbaafu. Kiralankuba mukulu nnyo. Ofune endagala ezengedde. Endagala ezengedde ezo nnungi nnyo gwe omukyala w'olubuto okubeera ng'ozinaabirako mu ddagala eryo ly'oba ogenda okunaabako obudde bwonna. Endagala ezengedde nazo ziteeke mu bbaafu mw'otadde kiralankuba. Ofune ensogasoga, funa ebikoola by'ensogasoga. N'ensogasoga eyo nayo nnungi nnyo kumu abakyala b'embuto. Beera ng'oginaabako nayo gigatte mu ddagala eryo. Osobola okufuna ensogasoga ey'ebikoola ebinene oba ensogasoga ey'obukoola obutono, zonna zikola kye kimu. Ofune olweza, funa n'olweza olwo nayo lugattemu. Buli w'owulira ng'owulira oli munafu, teweeyagala bulungi, beera ng'oteeka amazzi mu bbaafu, teekamu eddagala eryo, liyenge bulungi. Osobola oddiyenga ku budde obw'ekawungeezi n'olisuzaawo ne lisulawo, lisuze mu nnyumba, olisuze ku seminti, n'oluvannyuma keera ku makya ennyo beera nga weeyira eddagala eryo. Naaba ku ddagala eryo lijja kukuyambako okugobako ebyo byonna by'owulira ebikumalako emirembe ng'oli lubuto. Buli w'owulira ng'oli munafu, ng'owulira teweeyagala, teekateeka eddagala eryo, beera ng'olyeyira. Naye ekikulu nnyo okulyeyira ku budde obw'okumakya, ng'obudde bwakakya ssaawa nga 12 ssaawa emu awo, ssaawa 2, beera ng'olyeyira, ojja kusiiba bulungi nnyo nnyo nnyo. Omukyala w'olubuto kikulu nnyo obeere nga weefaako. Naye ng'ekikulu kya byonna eddagala lino olinaabye, exercise nkulu nnyo. Mukole emirimu nga muli mbuto, temugenda kufuna buzibu bwonna ku nsonga eyo ey'okusoomoozebwa mu kusumulukuka. Teweenafuuya, tokekkera. Ow'olubuto takekkera. Gy'onaakoma okukekkera ne mu kuzaala gy'ogenda okukoma okukekkera, okukkakkana nga tebizze bulungi. N'olwekyo mubeere nga mwefaako mu abakyala b'embuto. Ekyamazima kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.